so semunga yani Nakintu Tracy Jovia namukisa otyo ng'ekyawandiikibwa kyange kivudde mu Isaiah olunyiriri lwa 6 essuula 1 akanyiri akasooka nti golokoka oyake kubanga ekitiibwa kya Katonda kikuviiriddeyo. bwe kiri Nakabuye n'agamba nti osaaga erinnya Nakabuye Swabula kigo kya Raz Namawoja Zirobwe ekyawandiikibwa kyange kivudde mu Surat al-Al ey'ekinaana olunyiriri olusooka egamba bwet Bismillahirrahmanirrahim Sabbihisma rabbikal a'la. Ekivuunulwa nti ku linnya lya Katonda w'ekisa ekingi tendereza erinnya lya Mukama wo owa waggulu omwogerengako era omugulumizenga. Kale bwe mutyo ne muwaga abawagizi buli omu bakinywere mu kampu yaabwe mweyawule waberewo olukolobozi olubaawula temulwanagana nga babatwala wabula guno okunzika ebigambo bye tuba tukwatagana n'omutonga yanjula omukulu kubanga ente y'abato gyetunula era n'ebinyonyonto gye biwandagalanya ng'amalanga g'eggaali mbaanirizaako ekiro kino ekyaleero tukomyewo okutandikira we twakoma olunaku olwajjo sebintu yeebale kugira nga aganya entakona ku nkoko nsiru okuba giginaliza ebyensuti. Aya omuto Namutebi Nashiba neddira mamba akabiro muguya ndi wano eno okwanjula mukulu wange namukisa Jovia Tracy eyeddira engo akabiro kasimba Nakintu mukyala wa kitema mumpi si mumpi muwanvu si muwanvu wakataketake asomera ku Lugoba High School senior ey'okutaano aweza egy'obukulu 16 azze amazeeko ng'alinga mwogo kubanga mukalaba ng'akaana k'enjovu. Kale ne tulaba bonna lukontana lw'abaana bawala bokka n'abakulu bawala oba bakyala n'abato endukusa zaabwe bonna baana bawala onooluwulira. Erinnya eryange nze Nabbumba Roda eyeddira Effumbe nga nsomera ku Semto CU Primary School. Mbanjulira omukontanyi wange era babango Wakatta Mukago Nakabuye Swabula kigo kya Razi eyeddira Engeye. Ayina emyaka 22 abeera Namawoja mu Town Council y'Ezirobwe mu district y'e Luweero. Mukyala musomesa asomesa ku ttiimu na SS e Nakaseke mu Nankobazambogo era yakulira ekibiina kya Nkobazambogo mu ttiimu ne SS. Musambi wa mupiira era ng'asamba namba 9. Mukyala wa kataketake mu ndabika mumpi si mumpi mwanvu si muwanvu. Mukyala musiraamu era yeesibye gomasi asibyeko n'akakaaya ku mutwe si mufumbo wakisa era nga mumalirivu n'olwaleero tugenda kuwangula. Bwe bityo ono asamba namba 9 ya Cristiano Ronaldo yennyini kyewuunyisa omutujju obubonero busatu okukakana olowooza obugabye waani katubuoli ave Nakaseke mbweyanzanyuse mbweyanze mulowooza we tuli basebo ne bannyabo bwe tuva awo tuba tukutwala butereevu nnyo mu katundu akabawoomere nnyo olwo tulukumamu ewa mwana muwala tweteeseteese Namulanda aya Nakintu wanjisebo akabaleeta Namulanda tumaze okakulu tukamaze Namulanda w'abakulu bassebo ne bannyabo era nga Nakintu yasooka okubeera nga ayingirawo wanjisebo weetegeke wano weegendereza omuntu gw'ovuganya naye tomuggyako liiso abawerekedde abaana ab'amasomero tubalabye emmotoka yammwe bbaasi ejjudde emmotoka entono mwenanga bwe muzze tubaagaliza munyumirwe akadde kammwe nga muli ku Simba muwoomerwa olulimi World Cup y'olulimi n'okumanya engule. Aya Nakintu wanjisebo tutandise bwe tuti singa n'ebibuga byali byewaanira ku binnaabyo ng'abantu yesebo singa n'ebibuga byali byewaanira ku binnaabyo ng'abantu yesebo ekibuga ky'Entebbe kyandyewaanidde ku Kampala mbuki kyandyewaanidde ku Kampala nti kyekisinga okuba n'ebintu ebyenjawulo nga ekisaawe ky'ennyonyi oba okuba n'enkulaakulana Nolanda mugana ne mujja nga mubikudde ebitabo bingi nnyo engulu enoonya magezi mazaale na muntu kubeera nga mulabufu nnyo era buli kyekigenda mu maaso akitegeera otyo kale Landa tulande wano tugende yesebo kwata akati osonseka amalagala ga lumonde mu bikata okola ki
Saba kunziramu ko ssebo. Kwata akati osonseke amalagala ga lumonde mu bikata okola ki? Nyabo. Kutema. Kwata akati osonseke amalagala mu bikata bya lumonde kyokola kiyitibwa ki? Okusogola ssebo. Netukuvaako netulyoka tugenda ali mu kasukaliisa aliweereza endukusa wano endukusa tekutaasa bw'oba wazze ng'omanyi nti endukusa yegenda okulukutambulira zikusanze. Tuliwo Nakabuye Swabula wampa ssebo singa ebibuga byali byewaanira ku binnaabyo ssebo ne Kampala tiyandisembye nakyo yandyewaanidde ku ntebe mbuki nti ssebo nti kyekibuga kya Uganda ekikulu. Nze kibuga kya Uganda ekikulu. Nolanda nze mbweyanza nnyo ssebo. Landa ne wano tugende. ssebo Omuggo gwe bakozesa okusima lumonde guyitibwa gutya? ssebo ogwo omuggo ne guyitibwa ensobyo. Landa mbweyanza nnyo ssebo. Landa wano tuwulire. ssebo Twawulire wakati w'ekiraamo n'eddaame. ssebo ekiraamo kikolebwa omukopi wabula ate eddaame liba lya Kabaka. Nolanda mbweyanza nnyo ssebo. Landa ne wano tugende. ssebo Olusu oluva mu musota luyitibwa lutya? ssebo ne luyitibwa ekkalalume. Landa mbweyanza nnyo ssebo. malayo oludde eno emmotoka ku luguudo kyekola tukuyita kutokota. ssebo Ate eryato ku nnyanja likola ki? ssebo ne ligolomola. Nedda. ssebo eryato lisiira. Neyanzeege ssebo. Fundikira wano tulabe. Y'omutujju ogenda kumbuulira. ssebo. Omuntu eyagenza okutta enswa bamukulisaayo na kigambo ki? ssebo bamukulisaayo nti Naalaalira. Swagu. Kale kankuwa akabonero. Mbweyanza nnyo ssebo mbweyanzeege. Kano katundu ka Namulanda. Ate ekibuuzo ya Landa. Ne tunona abato. Bwe tunonya abato omutujju yabatandikiddemu. Tugende. Ssebo. Tugende. Ssebo. Tusooka waani? Namutebi Nashiba. Namutebi. Wangi ssebo. Ogenda kumbuulira. Tugende. Ku kitooke. Ssebo. Kitundu ki abaana kye bazannyisa nga bakiyita ente? Ssebo ebeera mpummumpu. Landa. Kale Nyanza nnyo ssebo. abato ne balanda omuto Wangi ssebo. ogambye kozi gwani Namutebi Nashiba. Namutebi Nashiba. Wangi ssebo. Otyo ne tugamba bwe tuti tubuulireyo omuzannyo gumu mu Buganda oguzannyibwa abaana abato ng'omukulu kimuswaza bw'aguzannya. Ssebo okwepena. Omuntu omukulu singa bakusanga nga wepena kijja kuswaza. Nolanda. Nyanza nnyo ssebo. Uliriza Nashiba. Ssebo. Omuntu eyakulanga olusolobyo aba afaanana atya? Saba kunziryamu ko ssebo. Omuntu eyakulanga olusolobyo aba afaanana atya? Ssebo aba muwanvuyirivu ekisusse. Landa. Otyo kale ne tujja engule yakuleetera entegeera y'olulimi n'abantu engeri gye balina okwegazaanyiza n'okutegerera mu lulimi lwabwe bye balowooza ne bibanguyira. Ekyo kye tuliko bassebo ne bannyabo, kye tuliko. Tewali muntu agenda kutegerera kusinga mu lulimi lugwira, okutegeera, okumanya, okuyiiya n'obutetenkanya bwonna omuntu abikolera mu lulimi lwe ng'asinziira mu lulimi lwe. Kaakati tuli wuwo. Wangi ssebo. Namutebi. Wangi ssebo. Ku tawuni zizino tubuuliremu tawuni etasangibwa mu Buganda. Ssebo. Ku tawuni zizino tubuuliremu tawuni etasangibwa mu Buganda. Ssebo. Tulina mu tawuni y'e Masaka. Ssebo. Tulina mu tawuni y'e Luweero. Ssebo. Tulina tawuni y'e Masindi. Ssebo. Tulina tawuni y'e Kayunga. Tawuni kyetasangibwa mu Buganda. Ssebo tawuni y'e Masindi. Y'e Masindi. Nolanda. Nyanza nnyo ssebo. Nashiba. Wangi ssebo. Abalongo tetugamba nti bafudde. Ssebo. Naye tugamba nti babadde ki? Babuuse ssebo.
eno ofundikidde kale oko tukoze bulungi nnyo Namutebi. Aha, ne tumaliriza eno. Omuntu awangadde aba amaze emyaka emeka ku nsi? Ssebo abeera amaze emyaka 19. Omuntu awangadde ge tuyita amagezi, ekyokuddamu kibadde kiri nti abeera amaze emyaka mingi. Okiwulira? Si 10 n'awangadde 7 aba akoze eki? Katuwoga 10 n'omusobyo ow'ensanvu n'ekinaana oba omuggalidde. Oddangamu nti aba amaze emyaka mingi. Aha, aya ne tulyoka tunona omuto omulala. Nabumba Roda. Wangi ssebo. Ogenda kumbuulira? Yes ssebo. Ekintu ekisigalawo. Yes ssebo. Ng'owagudde enkota y'ettooke yonna neggwaawo. Yes ssebo. Ekisigalawo kye kiyitibwa ki? Ekikolokomba ssebo. Landa. Ekikolokomba. Nabumba abeera muwala wa Evans Walusimbi. Era kitaawe atudde eri munda mu amuwulira. Kale ne tulyoka tujja. Yes ssebo. Nabumba. Wangi ssebo. Ogenda tubuulira. Yes ssebo. Tubuulire y'omuzannyo gumu. Yes ssebo. Ng'abato baguzannya. Yes ssebo. Naye nga n'abantu abakulu baguzannya ne kitamuswaza. Okubaka ssebo. Okubaka. Yes ssebo. N'olanda. N'enzannyo ssebo. Nabumba. Wangi ssebo. Omuntu eyakulanga enkulukuku aba afaanana atya? Eyakulanga enkulukuku ssebo aba mumpi. Landa. Neyanzanyo kimutwalidde nno obudde kabuze kata kamuwanike kano. Basiba ne bannyabo twagala mugoberere. Lwaki engule omuntu okuddamu ebibuuzo by'engule kimwetaagisa kubeera nga asomye ebitabo bingi nnyo oba kimwetaagisa kubeera nga akulidde mu lulimi ng'aluwulira era nga naye kennyini alwogera? Awo we tuli tuliwo Nabumba. Yes ssebo. Nabumba. Wangi ssebo. Tubuulire. Yes ssebo. Mu zino zonna mulimu disitulikiti y'omu Buganda emu yokka. Yes ssebo. Yeruwa gye twagala otubuulire. Yes ssebo. Kitegeeza endala zonna si disitulikiti za mu Buganda. Yes ssebo. Mu zino zonna mulimu emu. Yes ssebo. Yeruwa. Tuyina Bushenyi. Yes ssebo. Tuyina Wakiso. Yes ssebo. Tuyina Iganga. Yes ssebo. Tuyina ne 10. Yes ssebo. Disitulikiti ki ey'omu Buganda? Wakiso n'Olanda. Neyanzanyo. Fundikira wano Nabumba. Yes ssebo. Abaganda bakozesa ekigambo bweza. Yes ssebo. Naye oluusi kiba tekiweddeeyo. Yes ssebo. Bwe baba bakimazeeyo bagamba nti bweza obwani. Bweza bwa Mukasa. Ofundikidde. Kale otukoze bulungi nnyo. Osinga nnyo bw'owuliriza Simba mu budde buno, abalala bali ku mikutu gyabwe emirala ojja basinga nnyo obasinga nnyo bonna. Tuli wano. Yes. Nabumba malayo wano. Yes sebo. Ku bino byombi kiriwo ekisinga okwewuunyisa. Yes sebo. Embwa okuluma omuntu oba omuntu okuluma embwa? Omuntu okuluma embwa. N'omalayo. Nimweyanzanyo ssebo. Tuli ku lubogola Simba basebo ne bannyabo engule egwawo lwa buwoomi ekutusibwako KCB Bank. Uganda Revenue Authority nayo tekubuzeewo n'amakampuni mangi nga ne Kampala School of Paramedicals tekubuzeewo gye tuli nayo. Kakati ebifaananyi bino n'engule eno ayagala ogimanya ng'ogisubiddwa genda ku Simba ku lutimbe ojja kuba ogisangako ojoote buliro so nga ate omukugu ono ate nga muzzukulu wa Walusimbi Trace oba oyina omukolo gwonna oyagala kukubira bifaananyi oyagala vidiyo oyagala bajje bakuteekereteekera ebyuma ebyo ebya kompyuta ate n'okusomesa graphics akola graphics ow'omulembe era akyasoloobye kubanga ye yamuyonka buyonsi n'olw'ensonga eyo mukubireko mwattu omukolo gwo gubeere mulungi nnyo abantu bagwogereko ku 075 075 07 03 21 03 075 07 21 03 ojja kuba mwattu bakukwatira omukolo gwo bulungi n'okukubira ebifaananyi
ate n'okusomesa graphics ow'omulembe. Twakagendako oluwunguka lumu mu bakulu lwa Namulanda. Bwatyo Nakintu Tracy Owengo alanze omulundi gumu n'afuna obubonero busatu. Nakabuye Swabula kigo kya Lwazi oyo nno mugeye James Kasule kakani Wathamsto muwanyuka ali mu nsiike amazeeyo alina obubonero 18. Abawagizi nga temukubyemu awo kaluulu. Kakati Namutebi Nashiba ndukusa yawango eranzeeko emirundi 5 nefuna obubonero 15. Ate wali mu kwanjula akabonero kamu obubonero 16. Nabbumba Loda ndukusa ya Nakabuye eranze obubonero ne bumalayo obubonero 18. Gattako obusatu yayanjudde bulungi nnyo bwe bubonero 21. Tugende mu ssuula nnonde ne Sabula drink 47. Aya netukomawo ewa Nakintu Tracy Jovia Namukisa batunkane Nakabuye birenge bya ddiba engeye kungo Nakintu Namba 7 otyo tubuuza bwe tuti Nakintu. Yes 7. Banno abali ebweru bazaamu amaanyi nti yegwe kenyini akyatudde mu studio era okyawanga. Yes 7. Kale Nakintu Wangi 7. ogenda tubuulira. Yes 7. Mu Buganda Yes 7. amaka ga Katikkiro amatongole mwasula. Yes 7. Tugayita linnya ki? Nze ndukusaya Nakabuye Mujjewo omululu muwulidde nene Nakintu naawe kikulage ndi gwosikatira n'abaana endukusa baba bagudde dda mugundi ekyo kibayita engule. Owulidde bakugamba engule tekuba kwolesa bwolesa mwoleso nti ndabike ku radio tunoonya balina mitwe. Amaka ga Katikkiro amatongole mwasula mu Buganda tugawa erinnya ne tugayita Ekitebe. Nze ndukusaya Nakabuye Totaasa. Omala kulinda akadene kaggwako Sika omuzindalo gw'omukulu. soko lindeko Nakabuye eri sindukusayo. Ndukusa yange 7. Mungula oweebwa omukisa okusalawo bagwa omulonde oba endukusa emulonde. Endukusa bwe mulonda etwala obubonero 4 naye singa eremwa tegudda wuwo kati osalawo endukusa yo naye egamba nti emulonde. Mulonda. Ke mulonde kuba nkimanyi ekyekakasa nakimu. Gayitibwa Butikkiro. Butikkiro obubonero 4. Mbweyanzanye 7. Soko kwata omuzindaalo omuto. Mbweyanzanye 7. Tegeeza Nakintu nti nnyabo Nakintu. Enengule bw'ogijja mu mitwe. Enengule bw'ogijja mu mitwe. Si myaka. Otyo ne tujja ewa Nakabuye Swabula kigo kya Lwazi. Nakabuye Swabula. Wampa 7. Mu Buganda Yes 7. mutaka ki akuuma abalangira mu Buganda? Sebo nkyerabiddemu. Okyerabiddemu era ne tugenda bwe bakubuuza nga omutaka akuuma abalangira mu Buganda obabuuliranga nti abeera omutaka Kasujju Lubinga. Owulidde? Ne tujja ewa Nakintu. Wangi 7. Nakintu katikana akatundu kakutuusibwako Uganda Revenue Authority Developing Uganda Together. Obuvunaanyizibwa bw'okulaakulanya eggwanga si bwa kitongole kikuŋŋaanya musolo kyokka, si bwa gavumenti yokka, naye buli muntu ali mu Uganda avunaanyizibwa kyenkanyi. Yes 7. Kale wuliriza. Omuntu eyemulugunyanga ku musolo Yes 7. omuntu eyemulugunyanga ku musolo omugambanga nti weemulugunyiza bwereere kubanga omusolo ogumu nga yinkamu takisi gusasulwa kusinziira ku nnyingiza ya muntu. Yes 7. Omusolo ogumu nga yinkamu takisi
gusasulwa okusinziira ku nnyingiza ya muntu. Kati kye tuva tubuuza, lwaki omuntu tasaanye kuwemulugunya ku musolo naddala ng'ogwa income tax? Omuntu tasaanye kwemulugunya ku musolo guno lwa nsonga gusasulibwa omuntu engeri gy'aba ayingizaamu, nti oba wa bizinensi ntono nnyo oba tokkirizibwa kuwa musolo, bw'oba nga olwa bizinensi ng'efuna ky'amaanyi era oba ow'omusolo nga gw'amaanyi. Obubonero busatu. Neyanziza ssebo. Weerezaako Director wa Lugoba High n'abawagizi bange wabweru. Director ng'omukedde. Kale manya abaana bano bambi bagenda ne bawerekera munnaabwe kati nga bavudde ne ku ssomero nga batadde omukono ku kiwandiiko ti bw'ofuna omukisa ogutumira osooka gundi nozzaako gundi. Kale ne tujja ewa Nakabuye Swabra Sebo. Nakabuye Swabra. Wampa Sebo. Gw'ogenda tubuulira. Yes Sebo. Singa URA eteekawo omusomo mu kitundu ogukwata ku mpeereza yaayo. Yes Sebo. Omuntu n'asubwa omusomo ogwo. Yes Sebo. Aba ateekeddwa kukola ki okumanya ebisomeseddwa? Sebo aba asobola okukwata essimu n'abakubira n'abeebuuzaako. N'akubira baani? Aba URA n'abeebuuzaako. Obubonero busatu. Ne mbakwasa omutujju. Tugende ewaani. Nakintu Tracy. Georgia Namukisa. Nakintu. Wangi Ssebo. Wategedde ekyakusudde ekibuuzo ekyasoose? Oba nakati tonnaba kitegeera? Nakitegedde Ssebo. Kati oyinza okukibuulira awuliriza ekyakulemye? Saasoose kuwa kibuuzo budde kukiwuliriza bulungi. Kale gwe weddira ki? Neddirango Ssebo. Owengo. Abeddirengo bava mu Keeya. Yes Ssebo. Bava mu Keeya. Keeya yazaalirwa wa? Keeya yazaalibwa Ennono. Yazaalibwa Ennono era nga yazaalibwa Kintu. Nedda teyazaalirwa Nnono. Yazaalibwa mu Munywa. Yazaalibwa? Mu Munywa Kabaka Kintu gye yali asoose okuba. Obubonero busatu. Neyanziza Ssebo. Maama bange wabweru. Tugende. Ewa Nakabuye Swabra Sebo. Nakabuye Owengeye. Wampa Ssebo. Luleki Simba mutabani w'abakazi Lwendo Semmandwa. Yes Ssebo. Jjajja w'Abengeye. Yes Ssebo. Okuyiga empisa n'olulimi olunyolo byamuleetera ki ennyo eri Kabaka? Ssebo okuyiga empisa n'olulimi olunyolo byamuleetera okuganja ennyo eri Kabaka. Obubonero busatu. Mbweyanza nnyo Ssebo, mbweyanza. Kwate omuzindaalo. Owengo. Wangi Ssebo. Wuliriza. Yes Ssebo. Omukazi ekikolwa kyakola Yes Ssebo. ng'asibye gomesi n'alekayo akagoye katono nnyo mu maaso akeewunzika ku kitambaala kye yeesibye. Ekyo kyaba akoze kye kiyitibwa ki? Okuwogola Ssebo. Obubonero busatu. Neyanziza Ssebo. Obuweerezaani sooka omuddize tulabe. Mbuweerezaako jjajja wange maama Nsamba ne jjajja Nava Scovia. Kale kwata omuzindaalo. Yes Ssebo. Ogenda kumbuulira ekitambaala abakazi kye beesiba ku mitwe okubikka enviiri zaabwe kiyitibwa kitya? Ssebo kiyitibwa Ssebo kiyitibwa omusagga. Nedda. Kinyinze Ssebo. Omulonda. Mwali muwulidde kye bayita ekiremba? Temukiwulirangako? Kambaweereze wa jjejje gye badda? Tugendemu ne silver seeds. Silver seeds mu bato. Abato. Wangi Ssebo. Tuli Namutebi Nashiba. Namutebi Nashiba. Wangi Ssebo. Otyo tuliwo Namutebi. Yes Ssebo. Kati ogenda tubuulira Namutebi. Yes Ssebo.
omuntu owa bulijjo mu Buganda afa. Yes. Naye omulangira situgamba nti afudde, tugamba nti akoze eki? Omulangira n'atanyega mulonda Nabbumba n'atanyega naye siko muzindalo. Gezaako tulabe. Omulangira tafa akola ki? Abula. Si buli mulangira nti abula bubuzi. Sembere omuzindalo. Otyo Wanji sebo. kati tuli wuwo naawe. Yes sebo. N'omumbejja tafa akola ki? Abula. Ekyokuddamu kibadde kimu. Omulangira n'omumbejja bonna tibafa, baseerera buseerezi. Baseerera buseerezi. Bw'oba oyagadde kukola ku kyakubula oyinza okikozesa waakiri ku mulangira ng'atuuseeko kabaka. Oba okiwulira? Bw'aba kabaka nuga nti abuze tusobola okukukkiriza, naye omulangira aseerera buseerezi. Tuli wuwo. Yes sebo. Tuli wuwo. Yes sebo. Omuto. Wanji sebo. N'otubuulira. Yes sebo. Tubuulireyo omuti gwonna gw'omanyi. Yes sebo. Mu Buganda. Yes sebo. Nga tetugufumbisa mmere. Sebo. Oluwanyi. Oluwanyi. Oli mutuufu. Obubonero busatu. Nzanyo sebo. Ne tujja ewa Nabbumba road. Nabbumba road. Wanji sebo. Gwe tubuulireyo ekikolwa kyonna mu Buganda Yes sebo. kye tutakola mu budde bwa kiro. Kusekula sebo. Okwera olujja ekiro. Okwera olujja ekiro n'okusekula. Wabula mu kusekula oyawulanga. Yes sebo. Oyawulanga okusekula enva naddala ng'ebinyeebwa. Wabula oli ayinza osekula eddagala. Yes sebo. Okiwulidde? Yes sebo. Otyo. Naye obubonero busatu obulina. Yes sebo. Aha. Ne tujja Namutebi Nashiba. Namutebi Nashiba. Wanji sebo. Bwe wabaawo okulonda mu kitundu kyewammwe. Yes sebo. Ne bagamba nti sikubaddeko amazima na bwenkanya. Yes sebo. Baba bategeeza ki? Baba bategeeza nti akalulu baakakuttemu. Nti baakakuttemu. Kati byombi kubadde kwongera kuteeka kajampuuni mu bbwa, naye tugenda kuwa obubonero busatu kubanga byonna bizibu byakunnyonnyola. Onyonnyoza ekizibu ng'ate onnyonnyola ekizibu. Kale naye tofaayo. Ne tujja ewa Nabbumba road. Nabbumba. Tuweeyo engeri emu omuntu gy'asobola okubbamu banne mu kalulu. Sebo asobola okugula abantu, okugula abalonzi. Okugula abalonzi. Yes sebo. Okugula abalonzi. Yes sebo. Kakati tokozesanga nti kugula, naye ogambanga nti okugulirira. Yes sebo, okugulirira abalonzi. Asobola okugulirira abalonzi. Kakati olw'okuba nti twagala sebo registra ku baana bano bali wansi wa myaka 12. Situagala abantu bintu babikwate bukusu. Kakati mu kugulirira kuno aba agenderera ki?
aba ayagala ayitemu naye buli muntu aba ayagala kuyitamu. Kati kyetuyita ayagala kusinga munne. Ani kyetuyita okugulirira kyeki? Kuwaayo ssente, kuwa abalonzi ssente. Kati okuwa abalonzi ssente balonde kirimu bukyamu ki? Tebalina kubawa ssente kubanga baba akalulu sika ssente sikakugulirira. Akalulu sikakugulirira. Oli yafunye edda obubonero tofaayo naye n'omuntu ono abadde ayagala kubaako kyannyonnyola naye ekituufu. Kiba kitegeeza nti okulonda kw'abantu tekuvudde mu kwesiimira, balonze lwakuba babawadde ki? Ssente. Naye omuntu gwe balonze mu butuufu bamulonda nga abantu beesiimidde ewatali kumugulirira. Yes sir. Kale weebale nnyo. Omutujju n'abafuna. Tugende. Yes sir. Tusooka waani? Namutebi Nashiba. Namutebi Nashiba. Wanji sebo. Wuliriza gwe waaki? Wamamba. Ow'emmamba. Wanji sebo. Ogenda kumbuulira? Yes sebo. Kigambibwa. Yes sebo. Nti mutabani wa mubiru jjajja w'ab'emmamba. Yes sebo. Alina kye yeeyazika. Yes sebo. Mubiru gye yasooka okubeera eyo. Yes, ne kigenda kibafuukira ekizibu ne kibaddusa ne mu kifo ekyo ekiyitibwa Bumogera. Mutabani wa mubiru ono yeeyazika ki? Bwe mu byowulira bagamba mutabani wa mubiru jjajja w'ab'emmamba yeeyazika ki balyoke badduka e Bumogera. Bwe munaaba muzeeyo ojja kubuuza. Kwata omuzindaalo tugende. Ow'effumbe. Wanji ssebo. Mu kusooka edda. Yes sebo. Walusimbi jjajja w'ab'effumbe. Yes sebo. Alina erinnya lye yayitibwanga. Yes sebo. Yayitibwanga linnya ki? Yayitibwanga Buganda. Obubonero busatu. Bweyanziza nnyo ssebo. Nyawo omuzindaalo. Wuliriza. Yes sebo. Eziyitibwa ensimbi eŋŋanda. Yes sebo. Mu byowulira bagamba nti zisinga kusangibwawa? Sebo mu mbuga oba mu masabo. Mu mbuga oba mu masabo. Obubonero busatu. Weereza omuzindaalo. Wuliriza. Yes sebo. Omusawo ow'ekinnansi. Yes sebo. Katugeze ali mu ssabo. Yes sebo. Bali abagenzeeyo. Yes, nabo balina ensonga zaabwe. Yes, zibatutte mu maaso ge. Yes sebo. Byakola byonna mu maaso gaabwe bigatte n'ekigambo kimu aba akola ki? Aba sebo aba abasamirira. Aba abawongeri. Nedda. Eri balubaale. Kwata omuzindaalo londe tulabe. Sebo abeera ali muku. Sebo nsaba kunziryamu. Kati obadde olonda ki? Mwena temwakitegedde? Omusawo ow'ekinnansi abantu batudde mu maaso ge. Bamaze n'omubuuliro oba ababuulidde ebintu byabwe. Kyaba akola mu maaso gaabwe aba akola ki? Sebo abeera alagula. Akabonero kalamba. Tumaliriza. Badde mulabye nga Namutebi ekintu akimanyi naye nga kikyamubuzeeko buguzi. Katundu tukakuweereza Maama Fina Namutebi. Maleyo. Kale. Wuliriza luno olugero. Yes sebo. Mpande emu eyiwa ekisero. Mpande emu eyiwa ekisero. Empande emu eyiwa ekisero. Empande kyeki? Sebo empande zaagala okwefaanaanyirizamuko. Obubonero busatu. Bweyanza nnyo sebo. Tubaziyita empande. Empande. Tugende. Yes sebo. Ennongoosereza emasula omutego. Yes sebo. Ennongoosereza emasula omutego. Yes sebo. Omutego kyeki? Omutego
we wantu we bategeera ensolo. Kale obubonero busatu bweyanziza nnyo mbafundikidde bano lwegiriseemu kale nga lwegirisa tukyali ne Kampala School of Paramedicals registrar naku lweggulo okusinziira ku bwe mwalonze mu bakulu mwagambye nti mwana muwala Nakamya ye yasinze ate mu bato ne mugamba Ssemmango Jonathan n'abeera nga ye yasinze. Olunaku olwaleero agenda kubeera ani genda mu wakati wa Nakintu ne Nakabuye genda mu simu yo onyigemu akamunyenye 210 akamunyenye ozeeko 2 akamunyenye ozeeko 98 omalirize n'akasalaba nyiga star 210 star 2 star 98 hash onyige enter ogenda kubanga osobola okulonda omuntu wo olunaku olwaleero. Kati omunyumya Nakintu yasoose. Yes, ani munyumya wa leero? Nakintu Tracy Namukisa. Awo nno munnange nga nkulabira nga wabaawo omuwala eyali ayitibwa Ndibasa eyali alwanibwa abalenzi abasatu. Abalenzi bano abasatu taata w'omwana ow'obuwala bwe yazuula nti bali balwanira omwana ono ow'obuwala gwe bali bayita Ndibasa n'abawa ebirabo bisatu. Eyasooka n'amuwa ekirabo ekyokuloota, owokubiri n'amuwa ekirabo ekyeryato, ate era owokusatu n'amuwa ekirabo ekyakati ak'obulamu. Awo nno nga wayise ebbanga nga weekulungudde ebbanga ery'emyaka 5 omuwala nga basenguse nga bavudde ku kyalo we bali nga bagenze ku lusebenyu lw'ennyanja n'afuna obulwadde obwali bumuluma okufaako obufi. Olwo nno yali omuloosi n'ategeera nti omuwala yali bubi n'ategeezaako munno ow'eryato n'amuwerekerako. Olwo nno n'owakati n'agenda nabo. Bwe baatuuka eyo owakati n'agezaako n'ateekako akati ak'obulamu ku mwana ow'obuwala. Olwo nno omwana ow'obuwala n'adda engulu era obulwadde ne buwona. Kyemba mbuuza gw'omuwuliriza bw'oba mwana wa buwala nga wali olwanibwa abasajja basatu ani gw'olondawo? Ani gw'olondawo kituufu abalekedde ekikokko ekifaanaganako bwe kityo kakunizo kennyini olondawo ani kwabo kiyinza omufuula omunyumi agenda mu simu yo omulonde mangu nnyo Nakintu Tracy. Ate Nakabuye birenge bya ddiba agamba ki? Tuuse Nakabuye swabula kigo kya lwazi nkunyumize omululu banna ekibi nga butuuka nalina mukulu wange awo muwala yali ansingirako ddala emyaka nga 7. Tutuuka agenda agula Rolex. Nze yali asinga okubeera mukwano gwe mu baganda be bonna. Tutuuka agenda agula Rolex yampanga ku bibye. Kwolwo nno yasanga bangi tutunula ssaawa nga 2. Kati kye yakola ffenna akawowo nga kagira kutwasa nnyindo. Kye yakola kwe kugiteeka wansi w'omufaliso emitwetwe. Ziwera ssaawa nga 7 ogw'ekiro. Ensanafu nga zituzinda. Bwe zituzinda teyategeera nsi nsanafu. Gye yali akwese wansi w'omutwetwe ensanafu kwe zaggukira. Bwe zaggukira okwo ne zigenda paka ku mutwe gwe zaali Rolex ne zimutuuka ne ku mutwe. Kati bwe zituuka ku mutwe n'atandika okuleekaana swabu nnyamba obusekerezi bunnuma kuba nze yali mukwano gwe asinga. Ngenda okuteekako ettaala nga mugamba buno si busekerezi zino nsanafu. Awo kwe kuba enduulu n'empita maama jangu otaase. Maama kye yakola obukadde magezi takubulira kya mukaddiya yasala gakuleeta fulasika ya caayi nga mulimu amazzi ga caayi n'awozawozaamu awo katono n'amuyiwa mu mutwe ensanafu ne zifa. Obukoddo kibi bannaaye Rolex yayagala agire bwomu naye ate naye yagifiirwa. Kale ani munyumya w'olunaku agenda omulonde star 210 star 2 star 98 hash nyiga enter. Simu egenda kuleetera manya gaabwe. Simu etegedde okuba nga ewerako akasente akaweereza message ate nga ne ku mobile money owezaako wakiri ka siringi singa 10 olukusobozesa okwetaba mu kazannyo kano. Tracy Namukisa. Nakintu Tracy Namukisa. Yes sir. Wano tumaliriza kakati. Yes sir. Nakintu obubuuzo buno bwegendereze kubanga busobola okuba nga tubuweseeweseemu katono kokka naye nga ate ansa yaabwo nyangu nnyo singa oba otegedde empeta gye tubuweseemu. Yes sir.
ennebaza y'omwavu efuuka etya kasobeza? Ennebaza y'omwavu efuuka kasobeza kubanga omwavu aba yeebaza akola yeebaza ekisukkiridde akola n'ebintu ebimuswaza okulaga nti yeebaza. Omuganda agandi kasobeza ng'ennebaza y'omwavu. Kati tukugambye ennebaza y'omwavu efuuka etya kasobeza? So mulonde nkobaza mbogo. Temwerabira bwe tuva ku mutendera guno tugenda ku mutendera gwa Sesota. Awo no tuba tugenda tuwongera okumyumyula. Waliwo obubuuzi omuntu ng'atandika okuyita mu mitendera gino obutasobola kumuyita ku mutwe yagalagaana nga tubasengejja okutuuka lwe tutuuka ku basatu oba abaana abagenda otutuuka ku final. Mawulire amalungi ku mulundi guno ku final twanditwala bana. Kasobeza nga ennebaza y'omwavu efuuka etya kasobeza? Omwavu ajja akaaba bw'omala omuwa ate era nga addamu akaaba nti onnanze eki. Ye kasobeza nga ennebaza y'omwavu ajja akaaba ate bw'omala omuwa nga oddamu nti onnanze eki. Kakati tuliwo. Yes sebo. Tuliwo. Mu bufu bwe bumwogenda tubuulira. Yes sebo. Omuntu afuuyisa ate nga bw'anaaba abuzaabuza atya? Sebo afuuyisa nga bw'anaaba yebuzaabuza kubanga oli amulaba nti ali mu kunaaba nga bw'afuuyisa tasobola kutegeera nti nno anaaba bw'afuuyisa kubanga omusulo gwetabula mu mazzi sebo. Omutujju ndowooza olaba ebibuuzo by'engule. Katola akagambo kojjeeyo akatulaga luno lugero naye lwakuba tulukyusiza mu bukyusa tulugyemu omuntu tulaba omuntu engero zino bazitegeera n'amakulu gaazo. Baga nti abuzaabuza nga afuka anaaba. Kakati kyetuva tubugamba ffe nti omuntu afuuyisa nga ate no bw'anaaba abuzaabuza atya? Sebo omuntu aba tasobola kumanya nti afuuyisa. Aba alowooza nti anaaba bunaabi. Muyambako. Endukusa ye muyambeko kale muyambeko tulabe. Omuntu abuzaabuza kubanga abamulaba tasobola kwawula amazzi na musulo. Tasobola kwa. Waliwo akagambo kamuko kake kabasibye. Ke kabasibye era bwe mutakajjaayo sijabba wa bubonero. Oyo omuntu aba abuzaabuza kubanga eddoboozi amazzi gerikola nga gayiika wansi. Lyerimu n'omusulo gerikola nga guyiika wansi. Mwebale nnyo okubeera abayiiya. Abuzaabuza temufunye. Abuzaabuza kubanga gonna mazzi. Mbadde tubanoonyaamu kagambo kamu kokka. Gonna mazzi. Gonna mazzi. Haya netulyoka tujje wa Nakintu. Yempa sebo. Nakintu. Wangi sebo. Kale kakati maliriza ne kano. Yes sebo. Mu Kampala wano waliwo ekifo we bayita kankole bwenti. Nakintu. Wangi sebo. Bano bonna bannamagye naye baakulirako ekitongole kya poliisi wadde bannamagye. Tubuuza ani yasooka munno okulira ekitongole kya poliisi nga Inspector General of Police? Yes. Kube ngamba be bano ku General Kale Kayihura ne General Katumba Wamala ani yasooka okuba Inspector General of Police wa Uganda? Sebo General Katumba Wamala. General Katumba Wamala. Obonero busatu. Yanziza sebo. Kakati ne tujja ewa Nakabuye Swabula sebo. Swabula. Wampa sebo. Mu Kampala wano waliwo ekifo we bayite wa Kisekka. Yes sebo. Kisekka ono ayogerwako yali ani mu Uganda?
Sebo yaliko Vice President wa Uganda. Yaliko Vice President wa Uganda. Obonero busemu. Mwerezaako staff ya timu na SS kulemberwamu mwami Kankaka Moses ne anko wangao ebugerere mwami Seru Nkuma Sulaimani nkutumiddeko bulijjo ngamba ne mukyala wo Naraiso Nusfa. Bulijjo ngamba omutuju mumanyi atera okunyumira nnyo njagala nnyo amannya agasigalira mu nsirifu emu n'empeereza emu nga Kankaka. Amanya nga gogogo. Ogawulira Kankaka. Kankaka webugerere. Neda sebo. Oye edit teacher timu na secondary school. Kankaka. Yesebo. Nayaze wano. Yesebo wali awo mutende. Mutuletere ku Kankaka. Omukulu Kankaka Michael ko George genda olabe Kankaka oyo mu budde obutuufu omuleeteko wano. Ebintu babityo omuntu bwatu bwasukuluma kubalala. Olaba erinnya bali kusukulumiza. Akoze kyamaanyi. Bakankaka tebatera kusangira. Dinya. Kankaka. Kale. Tugende owakyo wengo. Yes sebo. Duno lugero. Yes sebo. Lugamba nti nzaalambi. Malayo. Nzaalambi. Yagakaaba. Nedda. Oyagala kumulonda? Kamulonde. Bakulonde. Mulonde tulabe. Sebo nze Nakabuye Swabula Kamulonde. Sebo nzaalambi ekiro obugumba. Ekiro obugumba. Nembwe yange. Kati luno luzze wuwo. Yes sebo. Obuzaaliro. Sebo obuzaaliro si bukuliro. Si bukuliro obubonero busatu. Banange mbuweereza akabangaawo somesa olulimi Oluganda mu siniya ey'omukaaga Matovu David Nabunjeri neti Wamala. Madam Mulamba. Obakigwa babadde nkya bagenda ku obadde ogenda bba. Obakigwa. Kakati tugende. Omutuju ndowooza twerabidde omutaka olumu gwe twali naye wano nga tutunka amale ave wanadde ku kyalo ewaabwe abantu bawumize amayinja bawumize amayinja ku bbaati nga bamuwerekezaako n'ebigambo mulaba olega okuswaza ekyalo amayinja gagwa ku nyo. Mwamuzanyisa engule jejja abantu omuntu watuukira okwekubira omulanga mu lujja lw'engule nga tibanange munyambe buyambi jejje abatuuze mubanisabireko kubanga nze nayolesa kye nali na nyina kati ate nno waliwo omujjukira ne munnabyabufuzi Lutaaya eyagenda nga tumubanja Lutaaya naye yeerwanako nnyo nga asaba ennyumba y'engule ejjeewo ebbanja ly'obubonero lyemubanja kati bannange munyambe bulengende okwesimba weyo ngati nga wava ne mungule nga bakubanja obonero bw'engule wali obusasudde. Ojja kuba mukiise Lutaaya yompulira oba bamuwadde obwadde pyolataala desi simanyi nawulirako naye simanyi simulabanga. Lutaaya ffe ebbanja ly'akabonero k'engule situlijjangawo era sijja kulimba bw'ofuna obudde oyitako ku Simba ne tubalabalamu ne tubalagana ne tukugaa nti obanga tokomyewo mu ngule kubanga akabonero ka ngule okasasulira mu ngule mwokka. Tugende nyabo ogenda kumbuulira bino bya buwangwa. Omukazi mu Buganda bw'aba assibwako okubeera omusika bamuteerako wa? Omukazi bw'aba assibwako abeera omusika mu lusiisira. Nedda. Bakulonda. Oli ayagala kulonda nno. Nze Nakabuye Swabula kigo kya Lwazi Kamulonde. Sebo omukyala Lubuga bamuteerako mu ddiiro wakati saate omusajja wabweru. Kati oyagala kubyonoona byoddamu.
ekibuuzo kyade bamuteerako wa kati gweoyawulamu kati ate oli ne bamuteerako eno sebo bamuteerako akabonero wakafunye nkeyanza nnyo sebo nkeyanzeege mwami kansala wakoze kyamaanyi mwami Mutyaba Shabani awe bukuuku neyanzeege bamperekedde baninyidde mu musaayi byonna bisangibwa Nakaseke ate abeekaasa ng'ombe yawonna ewaffe ye Kalungu waliyo nayo lukuuku ochulida lukuuku ochulidde awo bonna era abaana b'ebukuuku bazzawo bwe bali mu ttenti abayizi bonna naye abayizi muwage mutuulire neje bali abayizi gye bali lwakuba eddoboozi fe amaloboozi tuba tubagawulira abayizi b'ebukuuku bamba gye muli mukange mutuulire kati twalaba nti tubawulidde baasi nene kakati abo be bakulembeddwa kankaka yesebo neddoosi Mr. Kalule Tadeo bonna bavuddeyo kati ekibuuzo kibadde kijja wuwo ekisembayo yesebo kati kino kyekisembayo omukazi tebamusumika lubugo bamukola ki oba balukola ki omukazi tebamusumika lubugo balukola ki balumunanika nedda sebo balumwambaza nedda nekigaana sebo omulonda tamulonda omukazi tebamusumika lubugo balumusiba bafundikidde ani asinga Kampala Paramedic oba tuyitewo kwata obupapula nga beteekateeka okuteeba ekibuuzo kino otyo wawulirira bino nga Abamerika obudde bwonna bayingira mu kalulu akagenda okusalawo ani agenda okusikira President Joe Biden ku bukulembeze bwa Amerika. Abamerika bagenda kulonda ng'ennaku z'omwezi zino ogenda kuteeba buteebi. Bagenda kulonda ng'ennaku z'omwezi 4 ogw'e11. Bagenda kulonda ennaku z'omwezi 5. Bagenda kulonda ennaku z'omwezi 6. Bagenda kulonda ng'ennaku z'omwezi 7. Teeba buteebi omwezi gwe gumu. Bagenda kulonda ennaku z'omwezi 4 ogw'e11. Bagenda kulonda ennaku z'omwezi 5 ogw'e11. Bagenda kulonda ennaku z'omwezi 6 ogw'e11 oba bagenda kulonda ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'e11. Teeba buteebi. Museeka amanya n'abaana endukusa 65. Aya. Endukusa muwandiika amanya mugenda mutosobe. Tosobyanga olulimi nga lwaki olusobya? Tosobyanga olulimi. Kale abato mwekanyanga nnyo olulimi Oluganda lutandika okufuna ekitibwa kyalwo nga tulutuusiza ne mu mpandiika. Kale amakulu gasobola okukyuka ennyo singa obeera tomanyi mpandiika ya lulimi Luganda. Kati muntu ono yagambye munne n'amugamba omusajja oyo musi w'abantu. Omusajja oyo musi w'abantu. Muwandiike ekigambo musi. Era abakulu Simba yange njimanyi. Simba yange njimanyi ku bakulu Simba. Dala nkakasa teryankira kugimanya era njikuba budinda nkakasa. Otyo mwe abakulu mugenda tukakasa nti nno radio kwoli ogimanyi. Ebyamizannyo byagazisa nnyo abantu okuwuliriza lubogola Simba okuviira ddala mu ntandikwa yaayo. Ebyemizannyo byayagazisa nnyo abantu okuwuliriza lubogola Simba okuva mu ntandikwa yaayo. Tubuulireyo omukozi wa Simba yenna gw'omanyi ng'aweereza puroguramu ya byamizannyo. Kale bamaliriza nawe tugendako ne muleeta abato tukigirewo ddala lumu. Wava water amazzi genywa getukugamba mu kaseera kano tegasaanye kubeera nga gakuyisibwako bassebo ne bannyabo.
wava water amazzi genywa gwe wena alina ennyonta tukuzigirira wava water amazzi gano ga nsolo ate nga mayonjo abaganyweddeko bagatenda kubanga galimu eddekende balina ne sparkling water ate nga masufu gasange mu supermarkets restaurant n'amaduuka essimu ng'oyagala okusubula amazzi ga wava water 07516190669 07516190669 oba 0783099171 0783099171 wava water kwe kusalawo kwange era awo ne tukutegerezaawo ne baleganda baffe aba Jaire Ventures bano bagenda kutuusaako winga buckets bakutuusaako ebisimula ebizungu sako ne toilet seat covers ez'empapula nga ziri flashable weetaaga TV sticks, home theatre, TV oba tabu z'abaana ze bakozesa abaana ne bava butonga kompyuta bazitegedde. Aba Jaire Ventures babikuleetedde mu bungi ddala ate ku bbeeyi ennungi ddala. Yanguwako bunnambiro mu Jaire Ventures ogule n'ebintu ebirala bingi omuli internet routers ku bbeeyi ennungi. Jaire Ventures basangibwa ku Room Street ku Julaina Plaza edduuka namba G10. Edduuka namba G10 oba bakubire ku 0777 530248 0777 530248 bamaliriza otyo nga nawali nabukati ensi ekyabajjukira tuwangemu gende na buli kati ensi ekyabeewuunya kaka twewuunyize wamu naffe mu ngule ya lubogola Simba. mukutte peeni abakulu waliwo ebigambo bitono wano bye ŋŋenda okubanyumiza mu ŋŋenda okujja ekibuuzo. Mu mwaka 1945 mu kitundu ekiyitibwa Bulembya Division mu kibuga ky'e Kasese ku luguudo oluva e Kasese okugenda ekirembe abasajja baali bayigga. Kigambibwa abantu baayo nti gye baagwira ku kifo ekyekidiba ekyasimibwa omuntu ataategeerekeka naye ng'ekidiba ekyo bagenda okuyimirirawo n'embwa zaabwe ng'ekidiba ekyo amazzi agakirimu gookya. Kaakati embwa zaabwe zaagenda okugezaako okunywa amazzi gano nga gookya era ne zigaleka. Abayizi baali beewuunya baali bayigga misu kiki ekyabalemesa ekyalemesa embwa zino okunywa amazzi bagenda okwetegereza nga amazzi gookya. Ekifo kino okuva olwo ne kifuuka ekifo eky'ebyobulambuzi n'okutuusa olwaleero ng'abantu bagendayo mu Bulembya Division ne basasula 50,000 okuyingirayo bwe baba nga bannayuganda kyokka nga kikkirizibwa nti amazzi gano gawonya endwadde ezitali zimu. Abantu bagendayo ne beeyambula engoye ne bayingira mu kifo ekyo ekiyitibwa ekiriba kya Ttumba. Kakati abantu okumala emyaka okuva mu 1985 kizze kikulaakulanyizibwa okufuukira ddala ekifo eky'ebyobulambuzi. Kakati ekibuuzo kiikino ekifo ekyo kisangibwa mu disitulikiti yaawa. Kale kakati bamaliriza Nakintu okulonda kwa Amerika kwa ddi agambye nga 7 Nakintu Nakabuye nga 5 Nakabuye okulonda kwa Amerika kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 5 Nakabuye n'afuna obubonero 3. Kakati ne tweyongerayo ku bato tosobyanga olulimi Namutebi awandiise manewu mu sa neyi ezannabansasaana si ye Namutebi Nabumba manewu mu sa ezannabansasaana neyi si otyo. Kati oyo owokubiri Nabumba n'abeera ng'afunye obubonero 3. Omusajja oyo musi w'abantu manewu sa ezannabansasaana ne yi musi. Muleete ne obwo tubusomere ddala tuleete kankaka Peter kankaka Moses. Kale kaakati Nakabuye Swabula tugenze Simba yange ngimanyi Buluusi omutabbizi Nakintu Tracy omumbejja
Omumbejja awandiise omumbejja omubejja yahani kale awadde Bruce Omutabbizi kituufu Bruce Omutabbizi y'omu ku baweereza pulogulaamu z'emizannyo ku Simba obubonero 3 ye Nakabuye tugende na buli kati Nakabuye agambye Kasese disitulikiti Nakintu agambye Bulembye disitulikiti awandiise Kasese yafunye obubonero 3 kale tukigadde wa Kampala Paramedical kankaka uno wano kati nga tumuleeta kankaka Century Properties akutege kale mwebale nnyo mwebalire ddala ate n'olwaleero tuluwunzise Nakintu Tracy Jovia Namukisa oyo nno wango bwate mu Nakyadondwa ku bubonero 75 busatu bujja kujja enkya afunyeko obubonero 21 endukusa yenga ya Mamba Namutebi Nashiba Leya Junior School efunye obubonero 15 endukusa zino zonna zibadde nnungi ogerageranya kuzibaddewo omugatte ne bafuna obubonero 36 omugeye Nakabuye Swabula kigo kya Lwazi Namawojja Luweero oli abadde wennansana wali ku Lugoba SS kakati ono wa Timuna gyasomesa ate musomesa mu Nabulemezi Nakabuye afunye obubonero 61 ku bubonero 75 ate endukusa yenga yafumbe na Bumba Loda Semuto CU efunye obubonero 21 omugatte ne bafuna obubonero 82 bwe batyo ne beesogga omutendera ogw'okusatu